Morning. Morning. Hey, morning, guys. Good morning. Morning. Hey, morning. Mulamu, sikubye essimu kuyomba naawe. Nkukubidde twogere ng'abantu abakulu. Kuba ebigambo by'ogenda onnyumyako si birungi. Mulamu, ebigambo bitambudde. Bivudde ne mu bantu bo bennyini be bazze ne babiŋŋamba. Kyokka bisusse ku bantu bo ne mu bantu obuntu. Naye nga lwaki oyonoona erinnya lyange obwenkanidde awo? Nedda. Bwe kiba kyetaaga kangula ku ddoboozi ku mulundi guno nja ddikangula. Kuba mu butuufu onnyonoonedde erinnya. Ate nga ky'oyogera okimanyi si kituufu. Naye twogere tuteese bwe kiba kyetaaga kutuula tuteese. Ng'eriwo ensonga eyeekwese mu by'oyogera. Tutuule tugiteeseeko. Mulamu, tutuule twogere, bw'oba oyina kye weetaaga, tukikole ensonga tugimalirize. Bw'okkiriziganya nange nti ojje twogere, kijja kuba kya ssanyu nnyo. Mulamu, ojje tutuule, twogere, ombuulire ky'oyagala, tusalire wamu amagezi bw'oba oyina ensonga yo. Bw'oba oyagala nti sikwegayirira, taata nzikiriza nze nkwegayiridde. Jangu twogere ensonga ziggwe. Mmwe, kino mwakitandika ddi? Munnunika. Muwuliriza ssemu ze njogererako. Nedda maama, tubadde tujja okuva wagenze mu kisenge eyo maama. Nze mbadde neeraliikidde nenga nzigenda be maama teweetuusaako obulabe ng'otoli mu mbeera nnungi. Yeetuusaako obulabe aba afaanana ati. Maama just tubadde beeraliikirivu okuva senga ndibaza we yavudde. Ne taata n'ajjawo. Embeera zo tewasigadde kyekimu. Nga mweraliikirira ku nze? Kye mugamba bye mbadde njogera mubiwulidde? Maama, tetulina kye tuwulidde, tubadde twakajja. Kale munviire mugitambule mugende. Maama, n'otusonyiwa oba kikuyisizaawo. Mutambule mugende, sirina mutawaana ndi bulungi. Afande Asiya, kiki leero ng'onsazeeko? Alowooza nno kyamaanyi nnyo. Buzibu ki? Just nze kyembadde nza kugamba. Nti wallahi mwanyumira yunifoomu. Ate naddala gwe wasinga okunyuma. Wenna olinga kwiri. Nze nakimanya. Nze ono boosi waffe we yaleetawo ekyo ekiteeso ky'okwambala yunifoomu. Saakifunamu wadde obuzibu kubanga nange nakimanya ezo yunifoomu nja zinyumira. Naye ate era yatuwonyaako. Okukunama kwa wano boosi yakutuwonyaako bannange. Wangi? Kaakati ky'otegeeza maama twali tukwambalira bubi. Si gwe Shiba nawe okimanyi saakwogera ku kiri. Okimanyi muli bangi wano. Sitegeezezza gwe munnange. Okay, at first badde ndowooza ogamba nze naye era weebale kusiima. Nze nanyuma ate eyo yonna gye ntambulira. Abantu baba balaba omwalaanyirira bagamba oyo omwala akolera wali ku Air Masters. Boss naye yakiraba. Okitegeeza? Naye ng'afuna siyaba bale kusiima. Kale bambi. Thank you so much. Welcome. Bisi. Olowooza maama ono tatunyiigidde. Simusuubira kubeera nga munyiivu, mukyanyiize. Maama okusinziira embogola gy'atubogoledde ng'atusanze. Badde lagirawo nti agenda tutwala ng'abaana ba lugambo.
Maama sisuubira kubeera nti anyiize. Naye ebintu byonna byonna olaba Sonko ebigenda mu nnyumba eno waliwo embeera eriwo naffe tusindiikiriza okugenda awo. Sigamba nti kibadde kigendererwa kyaffe. N'engeri gy'ali ize ayinza okuba tanyiize. Olaba Sonko okuva bino ebintu we bibaddewo embeera yonna yonna ku ssimu walaga nti waliwo ekintu ekitali kituufu. Obunkenke buli mu nnyumba eno. Nze okusinziira nga bwe ndaba waliwo ekitagatta wakati wa maama ne taata Lutaaya, kubanga era olaba ne taata ono taata Ssenkungu azze era naye ndaye mu mboozi nga bayogera ku taata Lutaaya era ensonga lwaki batuyise. Waliwo ekitagatta bulungi mu maka muno. Tujja kitegeera kyonna kye kiri. Bannange tetugaanye mugamba musanyukidde yunifoomu eno. Naye mukimanyi ke batuwadde zino yunifoomu banaabula kututeekamu zino bu divayisi obukutwakinga buli woolaga. Nga buli wooli olabibwa. Abula obuzibu okituufu tewasiima yunifoomu naye ekyamazima yunifoomu ffeina byetusevinzeeko. Naye amazima twanyumye. Naye baali bamudinaano nga yashemererwa. Okitegeera. Mwe museke mwe mweyogeze byonna bye mwagala naye nze kye mbagamba ge mazima. Ye bannaye katwaking device no banakaleeta. Oli mu bintu olina by'okukusa twagala bakukwate nabyo. Mweyogeze kamukole mutya kati temukiraba naye mutamukiraba. Naye ekyamazima kakiya ky'ogamba nti yunifoomu yabadde tesaana. Mazima ddala sooka otunuulire ka logo. Jibu yagenze n'akadizayininga nga mazima kali masavu gennyini. Okitegedde. Luli kibadde tetwawukana na bakasitoma. Bwe lwakuba nti obeera mu ssente olaba okugula engoye kikwanguyira. Webale nnyo. Bano bakazi bato nabo balumirirwe. Yunifoomu erina obuzibu lwakuba mwe temubulaba kati naye mudda mujja bulaba. Gwamanyi kati labe essaawa zino oninga omwana w'essomero. Bannaye Shiba wekimanyi nti mu bakozi ba wano bonna oli wanjawulo. Abantu ba wano nga balina olugambo naye sikulabangako nga weetabye mu bintuntu ebitategeerekeka. Bannaye oli wanjawulo. Nze esi seemanyiiza. Tolimbye kuba nange nkulaba singa wali weemanyiiza wano singa buli omu akumanyi. Naye n'ekirala weefaako toyina gw'otayagala mu ofiisi eno ng'oggyeko okubeera nti tobeera nabo mu lugambo. Buli omu omwagala, buli omu omufaako nga ne mukama waffe mw'omutwalidde. Kyogala naawe okiraba nti n'omwagala. Embeera eraga nti omulowoozaako ate tokoma ku kumulowoozaako kokka n'okumwagala omwagala naye kansabe naye abeere ng'akwagala nga bw'omwagala. Esi wangi oli mukwano gwange. Era nze nange nze kankuliza semanyiza buli muntu ekisooka kya byonna siri levo zaabwe. Nze njagala abantu nga ggwe Era mumanyi kye mwagala. Okitegeera? nze kalankiko nkasasudde. Bannaye linda Ku kyoyogedde oli mukwano gwange. nange konkoledde kino ate neeyongedde okwagala. Nze nakwagalirawo nga naakakulaba nali sinaba nakwogera naawe ne ng'ayibambi nga kirabika empisa era oziyina neŋŋamba nga kifaanana omukwano era okuyina kuba kino kyokoze walayi toyinza kuba nga toyina mukwano. Nze ebyo byonna mbikola. Ate kati kankusabire mukama waffe yeeyongera okwagala waabanga abadde tannaba kweyongera bulungi n'omusaala kano nkubbirako obubbizi n'omusaala bajja kwongeza. Waje? Ye. Oli kyali wange. Gwe Dani, nina kyenjagala okukubuuza. Kiriwo ekyo. Simanyi olina omusajja gw'oyagala wano mu kampuni. Naye wabula begemu okijje ku ki? Anti omanyi tuyinza okubeera wano ng'olinawo gw'oyagala mu kampuni era mbadde awo ne ŋŋamba leero kanzigye nkubuuze akageri k'olinfanfe wange tukyogereko
Siganyi naye gwe bw'oba olaba wano ku kampani we tukolera ngenda kwagala wani production manager era omulaba musajja tuludde alina okuba ng'alina family. Robert okimanyi sisobola mwagala bwenzira mu field n'abali mu leave Sharifu sina kyensobola mwagaza omulaba musajja mumpi omumanyi kati bana abali mu field basaamu baani sina gwe nsobola kwagala kyekyamazima simanyi naye kwokijje okumbuuza mbuoba nina wano omusajja naye ekituufu ki tosobola va mu bbanga n'oleeta ekintu ekyo. Omanyi lwaki wano gw'olaba omusajja kyasobola. Trust me, there is no smoke without fire. No, just mbaddawo n'enkirowooza kale nze sirina nenkugamba kanzije twogeremu ng'abakwano n'abakwano si kirungi kwagala basajja obutali musango naye wabanga toyina. Trust me, I know there is always a sign. Mwebale ku bannange nina ekintu kye nasuze endowooza naye ŋŋamba wenzija wano makya kasooke mbakole ki tuzeemu ka meeting bayiseemu eggaali. Mwe omanyi kyenjagala okumanya ffenna n'abalala tumanye buli omu akitegeera. Mulaba mutya buli omu wooyogera baawo wosibidde. Tugenda fumbirwa kama kusaasire. Mumanyi lwaki muno mujja sseeka mu biita ebyosaaga si byakusaaga kubanga lwaki bw'oyogera bbaawo ne mumanya. Wasuze mutya banya? Twasuze bulungi. Asuze bulungi. Naye nno munnaye mukulu olowooza leero wano olisi wakyamu. Ka meeting nga kakikyala kano. Oh, tuteeseza bulungi munna. Kale mukama waffe. Woka tujja kutwongera kasaala tukalinze. Kale mukama waffe. Tudde ku nsonga. Sabula. Kintu kino nno nkyogeddeko ne museka mwene mukiyitanga ekyokusaaga naye nga si kyakukola ki si kyakusaaga. Bwe mmanya wayimiridde bwe nnyimirirawo mba mukyamu naye mmwe buli omu yeekuniza asirise onsange mu layinizizo otandike ogamba bege mu mubi byakwesooka. Iye buli omu ayogere wayimiridde waagwa tumanye kasita ffenna we tuli mujjukira abasajja bato ate ffe tuli bangi muno mu kampuni kuba kati abasajja be tulina nammwe mubalaba batono ddala pozi ate ogattako bali ab'omu field ate abo tetubabalira ddala kuba buli omu abeera eyo neyeesuulizeyo ekintu ki si kirungi naye wabula bbege munaawe otuguddeko kiyiifuyiifu twakatuuka kati tutandike okwasa naawe nedda tuyinza okuba tubalinayo naye tetusobola byatulo otuguddeko kiyiifuyiifu nnyabo. Nedda tulina ale mwebiyite ekiyiifuyiifu. Bane mwenna nga musirize ekitegeeza mwenna wano tewali alinawo musajja. Tetulina. Sekulitale waffe nga gwe tonyega oba olina oba tolina osirise kiki ekiri wakati wano ku mmeeza. Omanyi Begemu oli mugezi nnyo. Obweddambagala Kyeka buli muntu akola mu ssente obwongo buba bwogi. Kati n'olw'ensonga eyo kantwala omukisa guno anti mwagala mazima. Mazima ge twagala. Okubategeeza nti ye Musa wange. Secretary. Muwadde mwagala kituufu tuleme kutomeregana. Kakati nze ku Musa kusiva. Waliwo ekirala bannange. teri kirala. Nze nkimaze. Mukiwulidde? Nze wabagenda mulayini ya munne owa Musa mwe buli omu yeeganye. Naye manyi bujo nina ekintu ekinumya omutwe lwalamu. Sikyati. Nga kinumya omutwe. Naye kasita nkitegekera. Wekomawo ze sinnakitegeera.
Ekyamazima nange mbabuulire sirinaawo muntu ne gwe mbadde ndowoozaako kyeyika ye mutwale wa naye bannange buleke mbabuulire omusajja bakwogera naye mwenna buli omu yeyankaako mwana yekamwana sirina bannange sirina kati enze anti kumanya kweyanjula wano buli omu waagwa mukwano nze sirinaawo nga bwondaba bwoti wano sirinaawo antuuka okitegedde sirinaawo mutwale maama naye kyokigambye makyakyogedde gwolina gwolabawo era tewali kankati madamu Kasha mbuuzaako ensonga etuyisizza ku makya kuno n'ogamba olina very important meeting gyoyagala twogereko. It's all about kutubuuza ani ayagala ani alina omusajja ani atayina. Zimanyi oba batwongezza omusaala or anything or else. Kino kye kituyisizza nsonga ya bya mukwano era ddala kiri kompawuzale wano omukwano kintu kikulu nnyo nekitegeeza kikyawandiikibwawa mwana omwebuzabuza bwebuzaabuza wano naye mwenna muyina naye omanyi kanfe nnyo ku binkwatako era obadde obuuka wabula muli bulala n'abasajja mulinga abajja okukola n'okufuna abasajja okitegeera naye nze sirina gwenyimiriddeko naye ali annyimiriddeko namugobera eri ani oyo Sharifu Sharifu naye bannange ekisajja ekyo kyova olaba nze nakirabirawo nga tekitegera omwo mwe kyayimpiwajja ogambye otya Sharifu yakola atya yali omusajja Sharifu omubi nnyo bege munzondaba wano nange Sharifu namugoba bubolinansi ate yali tantabukire ndowooza owuli omusajja oyo mubi nnyo nze ate kabinamulaba nga mumpi tategeera naye obusungu bwo bungi nnyo buva ku ggumba nedda si kirungi kweyagala si kirungi naye nga wabuliyoko sibangako kusha agambye Sharifu agambye Sharifu mwanyumidde uniform mwenna n'okulungiwa ne mulungiwa kano naye Suzi tuleke uniform terungi ya mubi ombi asigala mubi kyoba omanya tuli balungi bulungi wama kituufu kyogereko mwalungiyo era n'ekirala tuna twanyumidde nengengera esi asigadde muka mu kibulaako ye gwe lwaki sokolineko ye gwe lwaki tubagambe nawo manager nakutunga uniform ebanga tuli uniform wala tatoncankalanye onzijjaako nagenda okujja gwe wandeeta munali zijosaba mulimu guno waliwo ogusaba bwomu nagusaba bwomu lwaki onneesibako omwo olinga ekiwulenge kirabe otegera nakutegeera ngate nga mbeegombako ki gomanye emirembe gyenina yasamira gwe byoyambadde olowooza wanyuma nnyo tekyogereko wali kyonkwanira mu lukuubo namala kwegaana nze saagala bantu bali mulungi wajima eyo ye uniform gye bakutungira mama yeno uniform gye bandeetera uniform eyo tebagitunga ng'ekoma eri wansi w'amaviivi gye lwali lukoma mama kati lwaki ekoma eyo mama osimanyi kuba omutunzi yaluleetanga lukomaani ekitegeeza walagira omutunzi n'agisalako mama nedda mugisooka omukazi simumanyi simanyi gyakolera kuba muleeta n'atupima nampimanga ekoma eno naye yagaza ogizange ko linnya lyange ng'ekomaani eya munno yo nga yazze nga mpanvu mama osimanyi naye ate nze ndaba eryokke terina buzibu n'olyoka owulira nti olyokke gwe olyokke nayo naye nze siryokke nayo kale kindekere nja kisalira amagezi